amajini gye gali gaddala. Amajini gye gali gaddala oba bakwagala oba tebakwagala byakwebeereramu. Olina okuwuliriza banno n'omanya ebintu by'omu kiyungu by'osobola okukozesa okwetangira ebintu ebifaanana ng'ebyo. Amajini gye gali gakuba bo oba nammwe gabalumbira? Kati waliwo omwana tuzze naye sijja kulimba kyamaanyi nnyo. Tuzze n'omuwala. Omuwala anywedde obucupa 7 ng'abukuba waali. Obw'amazzi? N'akasuula oba obedde anywa wawummuzaamu? Ate akanyogoga mu nnyonyi munda. Nga bambi bano abakola abategekamu nga badduka misinde okuleeta amazzi asaba amazzi obucupa 7 abukubye wali mu ddakiika. Nga omuntu olaba ayinza baliko anti azze banne bagambye bamuyingizaamu ebyokoola. Bali balina amajini maka. Ati nze kyembadde nkola nga bakumaka nasooka ne mbanga sagala kabaani kampunyira bubi. Saamala n'enkakuma. You can tukola airport pickups. So oba oyagadde tukukima n'otunyumiza ku mboozi n'omulala muno nafunamu ekyokuyiga. Bw'oba tokyagadde tusobola okuyikima privately ne tukuvuga kasirise paka wammwe ku mulyango ne neiba n'atamanya okitegedde bulungi nnyo. So atunyumizaako. So weebale bannaye koma weebale kola weebale kwewaayo. Si byangu sonko. Batero bayita abakadaama. Kikunyize kuyita kadaama. Kale ate kinyiza ndya waakyo. Ate ng'oli kyo. Weebale kuzimba. Ozimbe akayumba kenkana kikozimbe obunene. Mweri omujjajira. Ennyumba. Ebisenge 2 n'eddiro limu n'akasitowa n'ekiyigo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 2 5 Abawarabu obwongo bwawe bufunda babbosi baate. Obwongo bwawe tebukola bulungi. Omuntu asobola okukola ekintu ne weewuunya n'ogamba ono yakikoze. Omukazi omukulu ng'akoza ng'apamye mu ssawaani ng'akoze eki? Ojja tumalirayo. Njagalira bagimpa anti bwe nnyiiga nga bamanya nnyiize njagala kwogera n'abantu bange. Babadde bangu abo. Babadde balungimu. Balungi si babi naye wakuba Omuwalabu teyeesigika. Tusaga nti mulungi byakwebeereramu nga bwe nkugambye tomwesiga 10 ku kinnaakyo. Oba mulungi oba mubi ye asigala muki. Muwalabu. Yakuba mama wange ye alimu enjawulo. Muzadde. Nga bw'omanyi maama bw'akwata omuntu we. Bagamba nti nno Aidah tofaayo kati ofunye maama naani ne taata. Sifaayo nnyo kulowooza bange. Ate n'ekirala okyolina okwebeereramu ng'oli ku kyeyo. Okulya ali ennyo okwagala nnyo okulya tolaga nnyo maddu ne woba ekintu okyagala bikkako. Bweweefuula nnyo ggwe nti buli ekijja kusala mu maaso weeyagala. Mwana bali abantu todiiringa nabo. Si bangu. Kati nze ndaba bayina obuntuntu bwe bakola kugala era ayinza okukolayo akalala leero n'abeera oba mulungi nkyanakyusa. Kati waliwo bino ebya Friday biba byakugatta nnyumba. Olwokutaano. Ebyo ebya Friday. Yawmul Jumaa. Yawmul Jumaa. Kati nyinza okuba ennewaffe nze mbadde nfumba. Kati waliwo n'ennyumba eya mutabani we ku baana booli omukyala eyasooka. Oli gwe nkugambye. Waliwo abaana 6 omwana omu yasigala. Kati bamuwaako paati eyiye eringa apaatimenti ku waggulu. Kati then bano baba ne basigazaako paati. Kati omugatta ennyumba ku lwokutaano yeba weekend anti weekend yabwe etandika. Nyinza okuba nga nze afumba eno oba eri nga Nula yakola ki nga yafumba. Kati eno wiiki ewedde nze afumbye kuba eri eyaliwo tetwaliwo twali twagenda kukyala. Bwe twakomawo nga nkooye nga sisobola kufumba kati kolo balumiisinga nenfumba ku luno. Nze nkomekereza. Kati olina okwebeereramu. Nzola kati mbadde kunyumiza ku Friday ng'eyo. Baleeta obusooda buno obumanyi buno bukooko mirinda obumpi. Kooko gyali. Buno obumpi buno. Nga kooko nyini oba waliyo waayo. Yenna kooko ng'oweno byonna gyebiri byonna na buno obucupa buno kati bwe baleese obwo okugira kana akantu n'okaggyako bwe basinga okukozesa. Waliyo n'obucupa bulinga bwakulanga zino ecupa za ziwayini naye nga za soda. Mubeera mu kala ebyo nga nnana bayinza okukozesa nga nnana ono minti
oba ne bamukubamu juice ne bamusiringa mu cupa ne bakolamu oba ogundi lemon ne bamukolamu juice bwe bityo kale bapakinga mu bintu ebyo ebiri nakyo kati babyagala nnyo Abawalabu ebintu ebiri nakyo kati obwo omukunyumiza obwo obucupa bwa Friday ayinza okugira n'atakakwata kakuwa akacupa onyweko ku kasoda ako kalaba kati nze nabalaga saagala manyize ndi wantondo omulungi nabalaga nti mulowooza ntwagala nnyo okulya nembaga kati saagala muyinza bamala okulya anjukira bamala okulya n'ogenda n'ojjayo ebintu natakuwako yadde akacupa ako kati dda nnyo baba oba n'amugamba agire nga omagamba saagala tulabadde bamumanyi bansoma abatulaba tuli ku mboozi ey'ekiyumba omukyalo nje atunyumizaako tulani ku airport you can tukola airport pickups so oba oyagadde tukukima n'otunyumiza ku mboozi n'omulala muno nafunamu ekyokuyiga bw'oba tokyagadde tusobola okuyikima privately ne tukuvuga kasirise paka wammwe ku mulyango ne neiba n'atamanya okitegedde bulungi nnyo so atunyumizaako so weebale bannaye koma weebale kukola weebale kwewaayo si byangu batero bayita abakadaama kikunyiza okuyita kadaama kale ate kinyiza ndya waakyo ate ng'oli kyo weebale kuzimba ozimbi akayumba kenkana kikozimbi obunene mweri omwo gyagiraba ennyumba ebisenge bibiri n'eddiro limu n'akasitowa n'ekiyigo biki ebirala byogamba nti nkozeeyo kino ng'ovudde ku nnyumba ebirabikako kyekyo ekiringa ekyamaanyi nekyo ekyali ekirooto ekyali ekirooto era kyova nti kyennemeddeko ate era ennyumba tewedde kuba lwansonga ojjako obusente n'ogamba oweeko nina nnyo ekisa ndabiriza nnyo kandi ekisa ekyo nayo kindeetera obuzibu wakuba obuzibu bwe tukikolera ate bantu batusasulamu bulala ate sasula bubi naye nze sifaayo kubanga nze Mukama njagadde lwaki wasazeewo era wentuuka ne nkaaba amaziga nyinga Mukama onjagala nga gw'otalitta njagaddwa Omuwalabu waliwo watuukesa n'ogamba ono Omuwalabu naye oba nkiina anjagala oba tanjagala singa okwagala baba oba mama sijja kulimba kubanga amaziga agali wali owadde olinayo enkolagana enjawulo ne baba baba mukadde naawe baba musajja mukadde bagamba bakadde nga baagala bawala be Uganda mweno baba nze mbadde nsigala nawo nze manyi saagala byakutambula mubabeerawo ne bagamba jangu taali mukadde ate munene Kabiira bwati ne mama Kabiira baba munene dasi time nno naye yali mulwadde recently yali mulwadde nga wakupampa ninga Mukama Katonda nyamba baba tafiira wano nasaba Katonda bamusiba pampa mama badde yenkanawe yagambye munene mama bweki bwaguga naye sijirabanga erimu abantu erimu banze basatu sade talina wasikiriza naye nasaba Katonda baba leme abaana bawaka bagamba baba oba omwonya ate abaana bawaka batawanya bwikawo banjagala omulenzi alina anti nkugambye mama alina abaana bana first born muwala nazaako second born mulenzi nazaako teyabaddizaako kubani yabaddizaako okutwaliza ewamu mu bya mukwano yani gwona otawanya omumanyi ne kale okay baba nga tebakutawanyiza kano kayinza bakama ntera okukabuuza era abaana abasinga obunyirwa kuba abamu tebanziramu nga bwe mba nsuubira like ove eno obadde mufumbo ng'omuntu ategeera oba ne feelings n'ebirala emyaka simazeeyo kibuuzo kyange simazeeyo kibuuzo leka maleyo kibuuzo kiki ky'ofunye kale ebuuza ekibuuzo manye mbo feeling ebyo osika obusungu buli bonna bye bakukola n'obuleeta n'obugattawo ogattawo feelings ne zibula ne zifa terikiddako tewaba osika obusungu n'ebiruubirirwa byo n'obigattako ne weebeereramu ebya feelings n'obidde ebbali gw'osika busungu bw'okulembeza kale eri obadde okyali mimba kati komaze osala nodde eno era saagala mmanya ebyaddala nkubuulire kati essaawa eno newegatta n'omuntu lwa lubuto kati waliwo abantu balina nga gye beeziyiza muweziyiza si bye ndiko sonko nkubuulire kati kuba nze nzize mmalayo emyezi 3 mpete ngende oyagala kuddayo omalirize ennyumba okole n'ebirala yange okole ne business fune neza business odde sonko nkubuulire mune ebintu era ogenda kuddayo na kampani mpozi zibavuga ne zibayita mba mugenda si bya kampani bino kati ebya kampani tuba twabivaamu kati ogenda tambula wekka ne waba abakampani tebafa nedda kyembuuza nti okuddayooko olinakozesa kampani eyaffe yavaawo nadda koshoni yange tonnagitegeera kyembuuza bw'oba odda olinakozesa kampani oba kati osobola otambula wekka asobola okuweereza sente n'ebirala akuweereza visa ne air ticket then nolinda tulinda akasimba oli bodda ate gy'obaolaga oba omanyiyo nja kuddayo sokoka nzeyo nerowooze kosoke weerowoozemu orelaxingeko abaana bange bakulu naye wekibanga like tewali wano pulaani yes oddayo abasinga abaana baabwe bato yamuleka wa myaka 3
yamuleka wa myaka 2 wa myezi kati bwadde abambi amukwasa ennaku n'ekisinzira biruubirirwa byo biri bitya sonka na Uganda terina future ye future mu Uganda yabula ate obwakadaama tebugenda kukoma ekyo ky'okubeera ng'okimanyi bali abantu bafu bazibu tebalina kibasobola kukola golozaaga amaziga gaaki Omuwalabu talina kyasobola kukola mu bulamu bwe bo Eva bali bakukolerera mirembe na nnaku era obwakadaama temusuubira nti bugenda kukoma era abaagala okukola beeyongere bagende bakole. Mu Uganda abantu bakaaba nnyo obutabasasula ssente eyo kiba kitya Abawarabu tebaluma sijja abamu baluma n'ekisinzira naawe ebisiraani ki by'olina manyi ebintu biriko omunaye ekisima ne Katonda omukulembeza otya gw'osembyayo oba omukulembeza bagamba mu kutya Mukama amagezi mugakola ki mugasookera olina okwebereramu Allah gw'okulembeza nze ngenda kulaga ebintu bingi omwo nnina bye ngenda okulaga naawe otye tulina dakiika mmeka awo amajinni gye gali gaddala amajinni gye gali gaddala oba bakwagala oba tebakwagala byakwebereramu olina okuwuliriza banno n'omanya ebintu by'omu kiyungu by'osobola okukozesa okwetangira ebintu ebifaanana ng'ebyo amajini gye gali gakubba bo banammwe gabalumbiramu kati waliwo omwana tuzze naye sijja kulimba kyamaanyi nnyo tuzze n'omuwala omuwala anywedde obucupa 7 ng'abukuba waali obw'amazzi n'akasuula oba obedde anywa wawummuzaamu ate akannyogoga mu nnyonyi munda nga bambi bano abakolamu abategekamu nga badduka misinde okuleeta amazzi asaba amazzi obucupa 7 abukubye wali mu ddakiika nga omuntu nolaba ayinza obbaliko anti azze banne bagambye bamuyingizaamu ebyokoola bali balina amajinni maka kati nze kyembadde nkola nga bakumaka nasooka ne mbanga sagala kabaani kampunyira bubi saamala nenkakuma mpozi katangira ku majinniko kagobagoba ku bintu ng'ebyo manti baba n'obubaani bwabwe kati gwe naawe olaamiriza ogoba naawe ogoba bidde gye byava si be bokka ne bannayuganda bano abantu baffe bano si bangu tojja kwawula oba Muwalabu oba munnayuganda yeyasindise ezibu omuntu asobola obeera nakuweereza amajini ng'oli eri bweru waggwanga badde manyi ag'omu Uganda agakoma mu Uganda mama gundi abyogera towulira mama fiina likwata bulungi nno era towakanyanga mbu teri ddogo ndimanyi eri ne kulani eryogerako olaba Sheikh gundi Kasimu wanaakugamba wowe ogenda n'otambula tobuulira bantu Sheikh Kasimu ono waffe abeera ku TikTok owakalevu oyo byakwebereramu osirika kikubeera muli mu mutima omirira muli bawulira buulizi nti oli yakoze eki yabuuse naye bino ogenda olange gundi omubuli obuuliramu bamu bamunda kale emboozi endala tugenda ginyumya nga tugenda olw'obudde naye Nakafu ayagala genda bweru wa ggwanga nga gwe alina experience mu kintu muwa amagezi Nakafu bingi Nakafu Lydia ate nze oyo omwana kyendaba yaligenzeko ow'omulongo 2 essala mu misomo gye n'agyatendinga Nakafu bizibu ki by'omulabamu ebimwetagisa ogendako ewa mulongo gwe tomulaba nyina simanyi kitaawe yamukola ki bamusuula busuuzi bikoze bitya omanyi bino ebintu bijja bifolowinga biva mu famire oluusi tubijja ku bazadde baffe abakyala esaidi y'ebukojja oluusi wa gye tuzaalwa famire yo eyiyo mu kikaakyo kati n'ogenda ng'otoolako eno ebukojja neeno gy'okola ki gy'ozaalwa n'oba ng'okola ki ng'otoolwa kati oyinza agantu ago ne gajje kati oyo omwana omulala nawulira nti nnyina baamwegaana naye yennyini bwe yazadde omwana omusajja yabuuse bubuusi ebizibu bingi alina okubeera nga ate n'omwana oyo ejjejjayo gw'alina alabika nga tamugamba anaabeko ku ddagala bino ebintu byaleero byagala n'onaabanaabako ne ku ddagala kati Nakafu ayagala agenda kuba kyeyo mu amagezi ki nga tugenze ku ebyo ebyekyeyo ebyo talina wadde smartphone tamanyi we bagikozesa ali awo tukyategeerera mutegeerera walabako ku meseji yange nagamba asooka atraininge ku luzungu manyi wabeera ku luzungu bw'oba ku luzungu tebakumanyira nnyo bano abantu batya abamanyi oluzungu babatya tebaba bamanyira nnyo babe setumanyira byalo aha kyasooka okwebereramu first of all asooka apracticinge ku luzungu then ekyo ekigwa ekirala kikyaba yeekwata kuba Nakafu kati webituuse naye agala genda kyemulabamu tomaze mu mazima mbuuza lwaki bwana mu Uganda waliwo obwabusigaalo oyo mwana jjajja oyo waali asobola okugenda n'abaawoko wano mu Uganda wakolerako emyezi nga oba 6
nga bwa processinga ki talina passport ekisookera ddala talina ndagamuntu talina passport tulinze Calvin yagambye agenda kujja abikoleko nti mpanvu gwoze genda twala okusibiri oba mwezi tegeera so yali badde omuntu oba tokyapyeyo omunaana ago wali oba omukaaga emitwalo gyo nga mukaaga tanti takozesa bwongo bwe ani agenda omuwa buli lunaku yandibanga alinamu keeki ekyo ekitegeeza kati ye point enkulu bagamba charity begins at home kati ye alaga kyomulabamu wano ajja tuuka wa Omuwalabu bamulage fire Omuwalabu tomuyita emmere munnange oba togenze kukyala oli oba ogenze kukola oba oli mulwadde oba oli mulamu taali jangu taali hunai sefichi teka mpira siranafu atenza kanuma yanguwa siki sira yanguwa yanakafusira yalla taali empozi y'ekiyumba tegwayo naye ndowooza emboozi esigaddeyo katugenda tunyumya nga tutambula kitundu kyaffe ekyakubiri tuli mpozi wangamba erinnya ki nze Aidah tulina Aidah Nanteza ono tugenda mubuuza ebibuuzo ebirala ebiddako mu kitundu kyaffe kigenda okuddako lwaki yasaze otambula naffe akomyewo bibadde bitya twogere ku by'obulwadde njagala nnyo ebintu by'okuyamba njagala nnyo okuyamba ku bantu okay kale ka tusimbule tuve ntubere nga tweyongere ate nga tutongere okunyumya emboozi mu kitundu kyaffe ekyokusatu ndenjo ne Marina ku kamera nyongere kujjukiza ba Betty's Touch and Peter Studio abasangibwe bulobaawo ku nsonga y'okuba nti onyirira oshanane suplex gym esangibwe boyogerere ku kirinnya omukavule oba oyambuka gym yaffe weeri awo Ngenda zambala sonko. Ngenda zambala. Kala. Tufuluma ku kisaawe tufuluma n'omugole waffe gwe tukimye olunaku olwaleero eno exit so twolekera Gombe Kibibi Gombe Butambala twolekera kale naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp so abantu abali around Bweyogerere Kireka kumpi ne Nambole abantu abasula e Bukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo n'okwetooloola awo buli lwa mukaaga wabaawo boot camp ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bojja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.